Buli Kadaama yenna nkusaba owulirize vidiyo eno, nkusaba oba owulirize mwannyinaffe ono ky'atugamba, ate buli w'owuliriza njagala oyigemu. Tomala gawuliriza wabula wuliriza oyigemu. Agenda tunnyonnyola engeri omulimu gwe bwagusanzeemu, agenda tunnyonnyola engeri gye yatandika. Kye mmanyi mu bintu by'agenda okwogera, naawe olinamu ebintu by'oyitamu nga byefaananyiriza n'ebibye. Naye wuliriza ate oyige. Bawala bannange mwenna abali mu mayumba mbatumiddeko nnyo. Ngenda kusooka okubanyumizaako ku lugero lwange olwo lwe mpitamu mu nnyumba yange. Ate era mpeeko n'abakajja amagezi nti gwe ne bw'otuuka waka oba bakuyisa batya, baŋŋamba nti wali sose n'ogumiikirizaamuko n'osooka okusitaadinga abantu abo lwa nsonga ogenda kujja obuuke bakiyita kubuuka mu kalaayi ate ogwe muliro. Nze bwe najja ne famire yali ndala okuva e Uganda. Famire yali teyalina na maka manene naye natuuka mu kiseera nga kya Ramadan. Kati nansangayo Omu-Ethiopia nanemesa obulamu ng'ate n'emirimu otherwise mingi. Omu-Ethiopia ng'olwedde baŋŋambye agenda kyokka ng'ate tukola tuli babiri naye nga sofa emirimu nga tugimala ssaawa 9 ate nga ssaawa 2 omukazi abaagala wabweru. Kati so nekinemesa okubanga ne bakasaawa 9 oluusi omaliriza 9 olina okunaaba okooye ebiki ebyo ssaawa emu nga bakonkona. Nesisobola nensaba nenzisiba ku ofiisi nerisiivinga amaka gange gano genkolamu olwaleero. Bwe narisiivinga amaka gano kati bwe nagatuukamu bwe nti natya sijja balimba natya kubanga ennyumba yange lafule bandowooza lulinga 2. Kati nenkubira ba agenti baffe ab'e Uganda abawala kyembagamba mulekeraawo okuwuliriza agenti wa Uganda. Tamanyi kyoyitamu era bwe munaabawuliriza ennyo mujja kukomekkerera lafule abamu nga tulina ebizibu. Nemukubira nemugamba nkubulire ennyumba gye bandeese bannange njitidde ennyumba nnene nga bwe muwulira ate size zino ennyumba z'Abawarabu abalala nti ennyumba wansi ajja teekayo kapeti then ojja ewasinga obunene ogenda kugenda ng'okola ki ng'okozesa mashini oba ovacuingawo. No, ennyumba y'abakama bange wano yonna lafuli gali amadiiro 4. Eri omusajja lyatuulamu n'eddiiro eddala wali naliri ge madiiro agalimu ki kapeti ate era ezijjuddemu lirimu lyokka bwe riti erijjuddemu kapeti walala wonna baateekawo just kwekwasa. Kati so ennyumba yonna ku bugazi bwayo n'obunene bwayo lafule sisagibaweereza bifaananyi lwa nsonga kasakimala ne kitambula ne bakigwako ku social media ewantu wonna mba ndi mumatige ekyo mukimanyi. Kati nemugamba nkubula ennyumba njitidde gayina ngamba akiwa obudde bwe banakolera simanya ikaama ojja abeekyangirako bagambe tokyagala kukola ennyumba nene ebiki bakufunireko omukozi omuki omulala. Nze nina compound wano bwe ngamba nti ngenda kwera compound yange lafuli njerera 4 hours ng'ate tebampiseemu yadde ate nga sigama nti njera bino ebyokulaya edda twakuyitanga kulaya okulima kukongola ng'olima n'omala n'oyimirira n'osimba enkumbi ku mugongo no ng'oyerera ddala hours 4 ng'oli wabweru. Gayi bwe yaŋŋamba ekyo namukkiririzaamu ne ŋŋuma ne bakola yenkaama ne ntambula emyezi 6 naye ng'ebbanga eryo lyonna nzijja njogera ne bakama bange bannange emirimu gye nzita nti wa wano ojja kukola twetaaga omukozi omu biki. Ate nekyakyeŋŋenda obagamba emubanga mwakatuuka mu mayumba g'Abawarabu bano emyezi egyo egisooka oba oyagalwa nnyo kozesa emyezi egyo osobole okuzuula witness z'abakama abo, osobole okuzuula ani mulungi ani muzibu, ebintu ebimu ebadde bikwataganako ku bakozi b'osanze wano mu maka.
kijja kuyamba nnyo nti ne bw'onasanga embeera enkalu bw'ojja gamba kaŋŋume sinze nkola ki sinze nsooka nze bwe natuuka wano nasanga buli wamu nga waagubanga buli wamu nga wakyafu omukazi n'aŋŋamba Omu-Ethiopia yali wano naye yali tayagala kukola era akola emyezi 6 n'agenda yagaana okukola naye nga engenda y'Omu-Ethiopia buli omu agitankana bwe nali ku ofiisi baŋŋamba omukozi gw'odidde bigere twamututte kwosajja ku airport nadda ewaabwe bwe ntuuka wano omukazi namusanga waabwe gye twamusanga then ne tujja naye wano waka n'alyoka ŋŋamba Omu-Ethiopia yagenda 2 weeks ago kati omuwala omukulu alina emyaka 19 aŋŋamba Omu-Ethiopia yagenze last week kwegamba nga buli omu engenda y'omukozi agitankanako ko kantiisa nnyo kubanga temusobola kubanga temumanyi lunaku oba wiiki ntuufu eyaddala mwenna nga family omukozi gye yagenderamu ekyo nenkiteeka wali ne mmanya nti omukozi ayinza oba yagenda oba nga baamuteekako ekintu ekitali kituufu nenkivaako naye nako pawuni yange nga leero bw'ogyera enkya togyera ennyumba yange bw'ogitunuulira erina designs ngenda bakubirako wano ku siringi yange wano wewazi kati design ezakula bwe zityo zeetoolodde ennyumba yonna wansi ku bisenge waggulu ne wansi makkati kati ngaye mumanyi abali mayumba g'Abawarabu mayinzenzi bateeka mayumba design ezo nga buli lunaku ennyumba yonna ogyoza oba bw'otagyoza leero enkeero yino gyoza ezo design yonna okuva wansi ku fulesemba esooka paka ku fulo ya waggulu mu bisenge buli wamu mu binaabiro design z'enjero mweziri mu nnyumba neŋŋamba nfudde nkoze ntya nensirika kati naŋŋamba buli lunaku olina okwozanga amadirisa va ku bino ebyokulongoosa mbogasimu leno gonna olina okugoza bulungi gatukule gabeere nga moozi bwona obusitandi wansi eno gye gatula gyogakululira okweggula n'okweggala byonna enzigi buli kimu byonna no babigamba nze omuntu omu mu nnyumba eringa olubiri konze nsiraanye kati ekintu kye nakola nentuula nensirika neneekyanga ne bigaana ekisooka wano omukozi talwala ojja genda ogambe madamu nti ndi mulwadde agambe nja kutwala enkya mu ddwaliro oba ngenda kukuwa eddagala wallahi olimusabira emyezi 2 nga talikuwadde nalwalako wano Katempe era ebifaananyi mbirinanga ngenda fanga embeera mbi ngenda okwekalakasa okuntwala mu ddwaliro omusawo n'akantema n'aŋŋamba omusaayi singa omaze omwezi mulala nga toze mu ddwaliro babadde bagenda kuziika natuuka ekiseera nga feesi yange yonna samanyi nabenyeeza abanyonya neefaananyi nja kubikusindikirako wano misito birabe mbiina kati munnange wano ekyokulwala tebakitwala nga nsonga ekyokubiri bwe natuuka bansasula nusu 10 kuba najja nga nakolako kweye kati omukazi n'aŋŋamba nti wano omukozi tebamugulira bintu byakukozesa ate ng'abaana ffenna njagala mukimanyi nti lwaki bosi waakusasula nusu 8 ayakajja lwaki nze akozeeko bampa nusu 10 gavumenti yateekawo etteeka bosi wo ateekeddwa okukulabirira bw'aba taagala kuwa ngoye zino ezambalwa ennungi which is okay akugulira uniforms ziri supposed kuye oli supposed okuweebwa oba ebizigu kuye oli supposed okuweebwa emmere ku boosi wo medical eri supposed nti oli mulwadde ku boosi wo so si kugwe nga gwe omukozi tukyeyongerayo tugenda okweyongerayo ne Kadaama oyo ng'akunnyonnyola embeera gye yayitamu ne gy'alimu n'okubeera nga alina by'afunyeemu era n'okubeera ng'agumya bakadaama abalala bayita mu mbeera y'emu